Saymore aze kumaliriza Bruno. Mukwano. Mwana go obuwaloze maliriza mwana w'abaani. Bruno wamma kuliko obulumi. Nyabo. Ole bine erigenda n'ogamba maama lino nani. 221 Bruno tasigaza bulamu. Cheka yagenze n'atuuka eyo. Omanyi omuntu kassa omwagala atuuka eyo n'akizuula nti gwe ali omuntu omutuufu. Akano kakadde. Kano ke kali. Ke kali akatwogeza ebisongovu. Akomyewo ne smile. Julai si musesi. Ate munango oyinza owolereza munno ng'akola ensobi. Wamma Bruno yeeyimbira neyazeezinira neyeesekera neyeekola obusolosolo byonna nga gwabukolerako ayagala musuna. Bannangerengera. Bruno nze sigalangako abantu baawukane naye ne bannaaye bwe munsanga ngaawo mugambe Saymore mugenda mu America. Genda ku kyeyo. Naye wamma nze gempulidde omugole yakomyewo era bamulabyeko ke wajjajja. Ewajjajja Bruno. Kati bamuloge. Nze nina bw'oba tagendagenda bulungi listi y'abasajja abalina abakazi nga kati baloge. Ngaani? Leeta nze mbasome sifaayo kasa sibamanyi. Ngaani? Gwepa buyinza amanya nga asoma ate bamanyi nange sibamanyi. Mukyala we afumbira ku ddogoto lyogera. Wallahi, bukiba kyetaaga. Bwe tomulaba ng'omwana oyo muloge. Bannange, waliwo ogamba naye nedda mukazi munnange. Oli kuki? Oli omwana mwe yasirikira yaloga munne. Tuula, muzungazunga nnyo. Anko yaloga kati alina kintu kye. Afuuwa firimu piu. Ne kikiwuka. So abasajja omukazi bw'akikulekera muloge. Loga. So nze ngamba nange jjajja kyeyandikoze bajjajja baba n'obuddagala bwabwe. Kino ekiwala kino ekyeyiriggula bwe kiti. N'omuntu omuloga anyuma. At least abeerewo ng'ekifaananyi gwe omulekewo. Oti manyi kyenjogera. Bafuluma studio ng'ali wali akaaba asiita. Naye nedda abakyala ffe tuba n'omukwano mungi kiba tekijja swaza nnyo. Kiswaza nnyo omukyala ologa omwami. Mba ndi wano. Kaffe waliwo akwagala. Wafuna muwanvu nga liri wali litudde. Ano omusajja nti omuloge n'embeera ababwati. Ngalinga Bob. Mami. Mami, are you okay? Mami, I was scared. Nalyokola b'obuzibu. So kati mugole yakomyewo. Wamma Bruno nze nkwagaliza birungi byere manyi buli muntu yenna alina okufuna kyayagala ate ekyokubiri. Alisi amuweeyo akaana. Simanyi. Saagala saba binene. Ne kasimayo tebannakababa bawe mwana. Tukyasaba abantu besimayira tusaba. Mpozi bagamba mu mwaka mulamba mwalyamu emirundi emeka. 2. Katusaba bw'okoma oseka ate godda ku byama. Alenga ja safe days. Olutambula mu ba celebrities. What's up? Na comeback seeding. Tokwata ku remote yo.